Kitundu kya 16 abasoma mutusobedde bwe muyita obugunjufu bitwewuunyisa bwe ssebo basajja bangeriki abatambula bajagira nga basindika embuto eziringa ebisero ne mubanga embuzi esuuliridde okuzaala abalongo kyemuva mugezaako okuzikweka mu gakooti ge batunga mu Bulangiti naye zo ne zibaswaza naye ziyitamu ne zitumbiira dekalindako gundi kutulimba zitumbiira zitya tunyumize tulabe gagaalubinda agaddugavu zigizigi ge mwambala olutata mugagazaaki gamba mugezaako kukweka gaasa agabavundako tovuma kiwala gwe maaso tegavunda amaaso g'abantu oluvannyuma lw'ensobera okugalumira eyo mu bazungu gye muwunyerera kikazi gwe nja kujjako tandika ovuma abantu bano bantu bakulu toddamu nja kujjako nze akayina nkanyiga olabe nedda kali yugira tandika okola mwami wange obulamu bwe mulimu bwakwerimba temukyayina mirandira kati muzunga buzunzi mwafuuka mizindaalo gy'abazungu era muli bampulira byogere ng'enkusu temulina na nnimiro y'akalo obulobwo obutwala eri wabula mulinda balala ne bakungula ne mulyoka mujja nga muzunza obusero nakuganya okuvuma nja kujjako nzaakalina mpulidde eitandika mwe tonnanaagira yogera mwe temulaba nti abantu babasekerera tibabiraba abazungu be mukopperera nabo temulaba bwe babakongoola ebyo byonna tibabiraba bwe muwaana ebyabwe nga basanyuka naye tebakwatirwa na ku kafansonyi wadde okubalinda okwemululako balangirira mu lwatu tebabalinda kwemululako balangirira mu lwatu nga muwulira nti abaddugavu bonna baavunda dda tokiddamu mirundi abiri yogera gumu nze ntandika akatabo abaddugavu bonna baavunda dda nti abaddugavu bonna baavunda dda endwadde z'obukaba zaabamalayo munaatandika dda okubaanukula nange simanyi tujja badunje babaanukula ati twogere ki mwe temukwatibwa ku busungu tebakwatibwa busungu okola mwami wange oyagala okukuula ekirya k'ensujju bajjajjaabo kye baaleka basimbye toka oluwambo lw'olulimi kutwatwatwakumanya kibeera kyoto ky'okumanya akono ke bayita nkokonkulu naye ng'ekutuusibwako bw'atyo ono nno omuteesiteesi yafumba nkokonkulu njereere n'asiba empombo bw'amala okusiba empombo agula enkoko ye Musama bamuyita Musama Sekandi Kakembo Juma Butele babeera Sekandi Kakembo Juma wamma weebale nnyo Sekandi Kakembo Juma weebale nnyo okubeera Musama wa lulimi ono tanabeera Musama wa kubinuka ebyo ffe twabigaana kale no mukwano naawe tulage nti oli Musama w'olulimi naye ate toli Musama wa bintu byakudigida leka tulwanire olulimi lwaffe leka tusome obutabo buno leka tusomese abaana ab'enkya abaliddawo ate nga tukyali balamu munnange emagombe toyinza kudda tolinda lwankya olw'enkya teruliiyo olw'enkya terunnatuuka era olw'enkya teruutuuke oli kyeyava agamba tomorrow never comes n'olwekyo mukwano enkya oyinza okufa enkya oyinza okulwala vujjirira kati tuwa akatabo akaddaku kanyumirwe ng'okyali mulamu ne bw'obeera emulago waakiro osengako odiyo wange owulirize nga bw'onyumirwa munnange ennamba yange njikuwa era njagikuwa era munnange nkugambye nti vujjirira Mukama akuwa omukisa vujjirira obuwangazi bwo bweyongere
kitundu kya 16 nfundikidde nkunnyonnyola ekiteeteeyi kyali kya luveera kya kipaapaali n'engatto zino zitonsitule. Yambuuza ng'akyampomesa amaaso era nga bw'amwenya nti, obwedda nno okola ki wano? Namwanukula nga bwe neewuunya obukalukalu bwe nti, sirina. Yalabika ng'alinga ayagala okutuula naye nga tannamalirira. N'ayogera nti, simanyi bannange bwe naatuulako awo kinaakukola bubi. Ko nze nti kutuula wa? Ko ye awo wooli. Ko nze nga lwaki kinankola bubi? Ko ye tomanya. Ko nze nedda tewali mutawaana tuula. Mwana muwala tuula nange kantuule. Kambavire bali babiri tubankube eccupa manyi bakambwe bantuule naani kati tewali kantuule bw'omu. Yatuula ng'alese ebbanga lya ntanga 3 wakati waffe. Omwo mwe yagalamiza akasawo ke nga bwe yeddaabiriza olugoye. Oluvannyuma yajja akatambaala akalala mu kasawo ne yeesangula ku mimwa. Ebyo bwe yabikomekkereza n'akyukamu okunjolekera. Awo n'atandika buto nti, ontunuulidde nno? Kozi ogambye nti obwedda obadde okola ki? Ko nze obwedda butya? Yaani nno oyo akulimbe nti obwedda ndi wano? Nze osanze naakajja. Yatulika n'aseka nga bw'ateeka akatambaala ku mumwa era ng'agamba nti, lwaki nno nnimba? Nze obwedda olowooza sikulaba ng'ali wano? Bakira ogalamiramu ate n'atuula. Nzize kulambula kifo kino. Omanyi sikyetegerezanga. Buli kye nkiyitako luwunguko. Bwe yamala ebyo yalabanga musimbye eriiso n'aseka nga bw'agamba nti, bannange ye gwe ontunuulidde nnyo. Ndowooza mula agamba nti nga ntuukiriddwa embalangu y'omuwala. Yetonsaze nti abadde ayagala na kunkwana. Ko nze nti nze siri muto naawe oba wa lugambo okusamwasamwa ebigambo bityo. Siyinza kusamwasamwa na kulaalasa bye baŋŋambye. Ye ng'olwo mbuulira ani? Ko ye nti bakazi bo. Ko nze mbe nno nga mbalina. Kadduka neesekere guvuuka gwe tobalina bamukulimba ssentebe sekandi takuwulira n'atuggyako. Omanyi alina akaggyako wano. Mukyala Nansuubuga Betty oyo n'abakyala ne ssentebe sekandi Kakembo Juma bayinza otuggyako ssebo n'oleetera bannaffe bannakyoto okusaalirwa. Ko ye nyabo babula kubula kwa ngeri ki? Baabula kubula kwa ngeri ki? Nze ndaba ng'abawala tuli bangi bulala abaagala okufumbirwa naye ng'abasajja ye batalabika. Wamma okitegedde tetulabika. Bw'oba ofunye nsiba ku luwuzi ntambulenga naawe kuba tetukyalabika tuli babbula. Aye bw'otuuka kubalinga Dokita Kaddu abo bo mu Uganda tulina yadde n'omu. Abanneekwata munneekwate ne bwe munaabakumiize wendi munnange bwe munannemerera naawaako bannange. Ko nze ebyo nga biri awo amannya gaffe gwani? Ko ye amannya gamwe naani? Omuwala ono yalina ebibuuzo. Amannya gamwe naani? Ko nze nti gwe nange. Ko ye nze Teewo. Ko nze eddala. Ko ye nina eryo lyokka.
konze nti olimba olina eddala koye olyagala nnyo bambi okulimanya konze olowooza nandiribuuziza singa mbadde siryagala wama mubuuze koye kale nze tebitendwa tebitendwa maama byendabye ebyensi bino nga tebitwendwa tulabye ebiwanvu n'ebinene ebitono ebiwanvu ebinene n'embuukuli efumita emboozi tuli mu katabo kadunja kujjako koye awange jjajja eyali ntuma yabimanyi alindako konze nga nno biki ebyo ebitatendwa koye awange jjajja yali ntuma yabimanyi ye nga ggwe agago amubuuza nagamubuulira era nemubuuza gye yali abeera koye nti mbeera ludda lw'ewabigalo eyo wabigalo ku lw'emityana maama nange nakunona bamunywanyi Sekandi Mwanguwa ne mumperekerako bamunywanyi Eddi Mubiru bamunywanyi Kiwanuka bannange ku Mpoma Mwanguwe mumperekera omwana tebitendwa munone wabigala emityana konze nti wabigala ewaani koye wasanga konze asenga woyo wabeerera ddala ludda we wabigalo koye toyinza kumanyaayo konze lwaki siyinza koye tewali natoyinza twasiriikiriramu n'oluvannyuma n'atukkiza okumbuuza nti yeggwe bannange osulawo era okola mulimo ki namulengeza ennyumba emitala n'emutegeeza nti mwe nali nsula era nga ndi mulimi enseko zaamukunyira muli kimugunyu n'oluvannyuma n'agamba nti naye mwana mulenzi olimba yasonga olune ku nnyumba mwe nali nsula n'ayogera nti ndaba n'osula wali era oli musomesa oba obadde ogamba nti sikumanyi bamuguddemu abaana abawala mubaveeko ayinza okujja nga yamala dde okwetooloola guno gwamulimba gulimi kumbe yagumanyi kinene butereevu awaba kukwanya oba oyagala oba toyagala bo teboogera naye okugamba nti nkumanyi bakyala bo tebakuba bikumala okulaga wajja alaga wajje munaafundikirira olugendo lw'omukwano Dokita Kaddu fumita emboozi ebyange bitono nnyo ku mwana muwala ono akonze nti gwate lwaki obadde onfuukira sitaano okunkema fembi twaseka era ne tudda ku birala nga mbuuza ekyabadde kimu gisaako ekitabu enkya kwolwo nga tuli mu ssinzizo mujjukira nti baali basoma bombi ekitabo ono nayagala okukizinga abawala bano bazibu waayitawo akaseera katono Teewo n'asituka nga bw'agamba nti bwe nzira n'ewaffe ng'obudde tebunakunira ndaba neesigula n'abaana abali okwabwe mwami Musoke Kamulege aba baguddemu muli okwabwe wamma Teewo genda bano bali kwabwe yakunkumula ekiteeteeyi kye n'oluvannyuma n'atambula ng'amema asiira era yagendanga nga nange enfuuse ku lubeye bwe twatuuka ku luguudo ne mukomya n'enzirayo we yansanga okufuuka ku lubeye kitegeeza muntu kutambula ng'omugobereza amaaso oba ng'omugoberera obutamuvaako obudde okukunira kuba kuziba musajja ba Musoke Kamulege abasajja bali okwabwe weebale nnyo nkwagala munywanyi weebalire ddala nakwettanira bintu ebikwatagana n'okuyiga Omulangira Simakookiro Henry Kalemeera naawe nkwebaze bitagambika tweyongereyo n'akatabo bannakyoto ky'okumanya naye temwerabira akantu kano nkabajjukiza kubanga kakulu Boy child, Jesus Christ was born
on Christmas Day. Ku lw'abannakyoto ky'okumanya mwenna Dr. Kebbi Baligenkoona Balamaga mbaagaliza Ssekukkulu yajjudde emirembe n'essanyu naye temwerabira kwekuma bulwadde bwa COVID-19 gondera amateeka ag'omwaka gw'olimu okusobola okulaba omupya tusinkaneyo nga tuli balamu. In Bethlehem, so the Holy Bible says. Tusinkaneyo nga tuli balamu. Nawe okiddamu nti tusinkaneyo nga tuli balamu. Buterevu nobeera ng'ojagaliza abantu bo obubaka bwo bw'oyagala yajje oyagala bugende eddoboozi lyo tujja kubeera nga tulizannya mu misomo gyaffe jangu oyagaliza abantu omwaka omujja lwangu oyagaliza abantu bo omwaka omupya gwe tugenda okweyagaliramu yadde covid bananga badde atugoya nereka tubenga ababiirabira sifa abaleeta ennaku n'olwekyo mbakoola mwenna okujja okubeera nga mutumira abantu bamwe ate era temwerabira tuli mu kaweefube okubeera nga tukuŋŋaanya ebitabo okubeera nga tukola etterekero ly'ebitabo by'Abaganda. Etterekero ly'ebitabo by'Abaganda twagala okubeera nga ebitabo byonna tujja kubeera nabyo ebyabula tujja binoonya ebimu biri mu bantu ate nga byalimu amagezi ag'ekikugu. N'olwekyo muneegatteko tubeere nga tutambula tusiyaguka eŋŋendo tubeere nga tubinoonya. Oyinza okubeera ng'obirina n'obeera ng'obimpa oyinza okubeera ng'olina ssente z'ogenda otuwa mutwalo 10 mitwalo 2 mitwalo 5 kakadde kamu bukadde 5 okubeera nga ngulamu ebitabo byonna bye twetaaga okubeera nga tufuna. N'olwekyo buli kitabo kyonna tuteeka okubeera nakyo. Nkugambye lino liyitibwa etterekero ly'ebitabo by'Abaganda. N'olwekyo gwe Buganda ate nze Buganda, nze Buganda gwe Buganda n'abaana bo bwoba oli Muganda guno gwe kino ky'ekintu ky'otagwanidde na kubeera nga bakukubira omulanga. Jjukira nti twetaaga ssente eziwerera ddala obukadde nga buubwo busukka mu 2 okubeera nga tugula ebintu. Twetaaga mutereka gye muyita sideboard oba library, twetaaga emmeeza, twetaaga entebe, oyinza otuwa buplastic chair, oyinza otuwa ssente ne tubugula, oyinza otuwa entebe z'amalidaado oli mwatula ne yeesuuba, oyinza otuwa ekifo mwe tuyinza okuteekawo ofiisi n'ogamba nze ndi Muganda ekifo mwe mugenda okussa etterekero kiikyo nkibawadde. Abantu abayitibwa Abaganda bo bwe batono bwe baali batondebwa mu butonde bwabwe Mugaba yabawa omwoyo gw'okwagaliza, yabawa omwoyo gw'okuyamba kyekindeeta entakera ate nga ndi ku bwannakyewa. N'olwekyo naawe okyalina omwoyo bw'oba oli Muganda wekkiririzeemu ogambye nti gwateeka okubeera omusaale bw'ate ne yagulawo omukolo gw'okubeera nga tukuŋŋaanya ebitabo. Ono yali Father Kibuuka Henry bw'atyo ono yatuwa ekitabo kye bayita olulimi Oluganda kyawandiikibwa M.B. Nsimbi ate era ne tubeera n'abakanani Boko Store bwe batyo nno kampani eno ekola ku bitabo ebira mu kibuga ekikolo Kampala eri awo ku kizimbe kya Hamu batunda bitabo. N'olwekyo bano baatuwa ekitabo Mutebi Kabaka wange bo be baawulya ne bagamba ebigambo bya Dr. Kebbi Baligenkoona Balamaga bigambo bya muwendo nnyo ffe abateeka okubeera abasaale. N'olwekyo Abaganda kikumala okulaga bwe tuba tukulembeddwa kampani, bwe tuba twakulemberwa Leveland Omulamba ne tukulemberwa kampani namba kati omuntu Ssekinomu naawe kye tufa tukowoola okubeera ng'ojja otuyambeko na kyonna. Abayinza otuwa luumu, abayinza otuwa ebitabo, abayinza otuwa kompyuta, oyinza okugamba nti woofiisi yaffe leka ebeere mu kompyuta. Ebintu ebyo omuntu ava e Canada, e Dubai, South Africa, ava e Japan, ava mu China, ava mu Toronto, ava mu Netherland, bannange mwenna bwe mutuuka ojja kukkirizibwa we tunaaba tufunye woofiisi we tunaaba tutadde amakanda ojjanga n'osoma, ojjanga n'ofuna copies naawe z'oyagala n'osoma n'abeewuwo. Wamma abategedde ekintu ekyo nga mwekkiririzaamu nti mwe muli Baganda era kino kigwanidde okubeera nga mmwe ababeera abasaale n'okukulembera olutabaalo
wama mujje tukulembere tubeere nga tutandika abalaba natusanga enamba yange eri 0773 ate 27 61 27 773 ate 27 ate 27 temwerabira tulina audio wasenga ne kojja buulirira audio oyo omuntu yenna alina bw'obanga oli mwami oli mukyala ogwanidde okubeera nga oli naye abakyala muleme okubeera nga mwevuma taate ebintu ebyo ewaffe bizibu abasajja tebakyafaayo bafaayo lwakuba munnange ffe tutunuulira bibi by'abali ne tutatunuulira byaffe munno bw'oyagala akukwate naawe bw'oba omukwata n'ebyo byonna toyinza kubimanya nga tolina audio wasenga ne kojja buulirira abaana abalenzi mukyabyogera nti bo babbula bonna bakuuzi naye okubeera nga byonna obyewala ng'omanya ekituufu jangu obeere ng'ofuna audio wasenga ne kojja buulirira bw'oba oli mukyala togwanidde kubeera ng'osubwa audio ono lyekkubo lyokka erigenda okubeera nga likutuusa ku buwanguzi kkiriza ogaane ne bw'onaakola n'ogenda ku kiyo okolerera bwerere bw'obanga tolina audio wasenga ne kojja buulirira jangu omufune owaayo akasente katono nnyo ekikulu si muwendo gwa ssente ekyo nkiddiŋŋana naye ekikulu biki bye tujjamu oli yakugamba nti amagezi kya muwendo n'okusinga effeeza n'olwekyo bw'obanga otegeera ekintu ekyo seetaaga kugamba nti audio wasenga buli muwala amulina bwe mutonna ate n'okusaba kwammwe mwenna mwansabye ekitundu ekyokubiri abamuwulozezzaako ne mudda okwebaza mbeebaza nnyo mwebali kusiima ogwo nno Katonda gwe yantondera mwebalina kumpa kasiimo kange n'olwekyo wamma mweŋŋenda bakolera ekitundu ekyokubiri era bwe nnaakifulumya ŋŋenda kubeera nga mbagamba nti ekitundu kati ekyokubiri kifulumye abagenda okubuukinga ekitundu ekyokubiri mwenna mweneera mubeere nga mujja waliwo abakibuukinze dda nkugambye okubeera ng'ofuna emisomo egyo gyonna gita ku nnamba yange gye nkuwa obeere ng'omanya temwerabira tuli mu katabo kaffe omuzimu gwa kasooba butereevu kakutuusibwako Sekandi Kakembo Juma ye musama w'olulimi sekandi omusama w'olulimi ate no bwatyo ne mukyala n'omukyala gwe tuyita n'abakyala w'abakyala Nansubuga Betty wamma Betty bannange erinnya lye labayo bwamma bwe livuganga ekondere labayo bwe linyanyaagira buli muntu abuuza Betty afaanana atya nalulungi atufumbira nkoko nkulu ewooma ne twenuguuna Betty mumuveeko mumuviireko ddala ye yeewaayo okubafumbira naawe omukyalo kyayinza okubeera ng'omwegattako n'obeera ng'ofumba naye okufumba bannange tetutegeeza kwa mu kyoto wabula okuvujjirira oyinza okugamba nti nange leka mbeerewo mu ku abo bagenda obafumbira nkoko nkulu Dokita Kadwe ntwale ku migiigyo kanfumbe era tujja kulangirira n'obudde bunaateekateeka era ssentebe w'obutabo ssentebe w'olulimi ye musama Sekandi Kakembo Juma ne n'abakyala w'abakyala oyo no bamuyita Nansubuga Betty mwebale nnyo bamikwano mwebalire ddala erinnya lyammwe litenderezebwenga liwulirwenga era liwunenga amawanga gonna leka mwekoonolere emikisa ate mwekoonolere obuwangaazi tweyongereyo akatabo kaffe omuzimu gwa kasooba bwenzira neewaffe ng'obudde tebunakunira ndaba neesigula n'abaana abali okwabwe yakonkomola ekiteeteeyi kye n'oluvannyuma n'atambula ng'amema asiira era yagendanga nga nange nfuuse ku lubeye okumema okusiira tambula mpola weeyagala weeyagala bwe twatuuka ku luguudo ne mukomya nenzirawo we yansanga natandika okulowooza ku tteewo so nga yali ntanga malaala ya muwala entanga malaala abeera muwala nga mulalu nnyo baaba linda muvubuka omutegedde otya lindako tubbirako nsooke ensomera abantu Dokita Kaddu weeyongereyo yali teyeefettafeta
teyeekomoma yali teyeefettafetta teyeekomoma yadde okwerigosola ono omuwala obukalukalu bwe bwali tebusoboka busobosi sinze bulijjo mbafufumya wa leero luno nali nsanze abassa n'abassa oyoyo kata ebigambo abimbuze omuwala ayinza okubuza ebigambo abassa n'abassa bonna baali babbi baali bakujjukujju ne basinkana mu katale keeyo ewaffe ekagwe ebyaddirira ndibabuulira naye tuli mu katabo omuzimu gwa kasooba kawandiikibwa Edward Namutete Kawere Dokita Kaddu ye lwaki olwawo mba nkyali mu ebyo ne zireeta abawala babiri ab'ekisulo bwe twateranga okusaagasaaga omu n'asonkereza nti leka ffe naffe maama tutuuleko mukwano gwa minisita w'abadde atudde baadammwe leka mbaddiremu omu n'ansosonkereza nti leka naffe maama tutuuleko mukwano gwa minisita w'abadde atudde ko nze nti mukwano gwani oyo gwe mugamba kobbo bulira nno bwatumubuuza ng'alinga gwatamanyi tugamba ono wabadde wano wano koze nti nze oyo omuwala simumanyi ansanze wano busanzi kobbo nyabo ate wulira minisita byatulimbira ddala obulimbi mbutamumanyi omuntu ayinza atya okutuula ne gwatamanyi ne balasa emboozi ate n'amwerekera n'okumwerekerako nyabo olwo oluwala oba minisita alwagalako ki kyelwewulira nno kyelwewulira bw'olaba lwenwagiza nga lutambula gy'obeera nti engulugulu za ssekanolya baanamwe muleme kuvuma munnammwe bw'engulugulu za ssekanolya bwakazirye komunti tuvuma nno omuntu w'abandi kaminisita gy'atunyiigire k'omulala nti twala eri twalava twakalaba baminisita leero ekibi lwe kitoogerweko enkolomere baayogera ebigambo bingi ebijolonga n'okujerega nga nze kye baalwaddaaki nga babivaako nga tunyumya birala tuba tuli ku ebyo akadde akabakoowoola okuddayo mu kisulo ne kavuga baawa matuka emisinde nga bwe bansiibula nti minisita weeraba asula bulungi weeraba nange nabalagiriza nga mbaagaliza ekintu kyekimu enjuba yali ekkiridde ewakiwalabye gyeriira ebiwata nga n'oluwewowewo lwatandise dde okunsensera mu magomba bwe ntyo kyenava nange nsituka n'enzira eka nga ntoowoleddwako ku birowoozo bambi webale kutoowolwako mwattu ku birowoozo essula gye tugenzeeko bagiyita omulambo mu nnyanja essula eno erimu ebitiisa ebikankana ebinyeenya n'entebe mwentudde wano ku kyoto naye byonna naabigumira mukama yamanyi era kangitandike nayo njijjeeko akawuwo njiweereza mukwano gwange mukyala nakku kiweewe saliyeti munywanyi mukiibi Franka munywanyi Selumpaniso Frederico ayo nga ye matalisi waffe bwe nagalamira ku buliri ngalangatanye ekiwanga mu ngalo ekifaananyi kyatteewo ne kijja mu birowoozo yali mutonotono wakitema mu ssoobolokofu mu maaso wa langi enjeru ey'ekimbejja alina eddoboozi esseeneekerevu ery'ekikyala era n'omubiri kawerette omulebevu yalina ensingo mpanvu ya kitogi emimwa migazigazi gya nalugoba amannyo masanga ga kasenge amaaso meeru ga kigero obukoowekoowe busoonoofu ebisiga ebya ggugu n'enviiri nzirugavu zigi mpanvu ezitugidde ku nkoona ettutwa akayindo ke nga kakendufu
keekulungirivu ku mivubo, engalo mpanvu za nkaggo, enjala za kiwulira n'amabeere ga mpummumpu. Ekifaananyi ekyo kyagendanga kisebengerera mpola mpola okutuusa lwe kyabula ng'otulo tuntutte. Ennaku ezaddirira zaalinga mugugu gye ndi, ng'ebirowoozo biri awo kireebereebe bibungeetera wakati wa fiida n'etteewo. Mu butuufu tekyali kintu kitono gye ndi okufuba okwerabira omuntu nga fiida gwe nali njagadde ng'akageregere okumala ebbanga eddene lityo. Era osanga singa yali kumpi n'etteewo n'atabonekerawo mu kiseera ekyo nandikobye ndeka mwoyo anti nga ogubule yeeguya mwenna mulumaleyo. Katabo kaffe tokyagenda mu maaso. Lekita Kebbi Baligankoona Balamaga, nze akali mu mitambo era n'okuweereza. Ennamba yange 7732761. Tutandike ekitundu ate eky'ekkumi n'omusanvu.